Anything Media. Precious Remmy akolede program mupeti wamune pajama yabba ye Isma Olaxes kyaddaaki yeetonze oluvannyuma kaita Scario okumutabukira ku byayogera ku ye ne Bobi wine emikolo gya kuluthumu wamu ne Akram giwedde era abantu basobodde okubanga beewonya emikolo egibaddemu essente ennyingi ennyo ddala. Amanya muzikwana haja bino olumya mishafi kulwanga nga mutamwena abane bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kasubintu kimu kibatambulira bulungi. Precious Remmy asobodde okukolera program mu peti wamu ne pajama ya wamwami Bindeeba gattako ne nigina ze abangi ze bayita Crocs. Kino kidiridde oluvannyuma lw'omukyalo ono okuvaayo ku mukoto ogumo n'agamba nti omupiira gwa World Cup ogwakamalizo wakati wa Argentina wamu ne ttiimu ey'eggwanga erya France ugenda kugwanga France yegwangudde. N'agamba nti senga tekibeera nga bwe nkyogedde ngenda kujja mu hafu peti pajama ya mwami Bindeeba gattako ne nigena ngenda okwambala nga nkola program. Kino kyasobodde okubeera nga munnaye bwe yakisaba bw'akikoze wadde kiyali ayagala si bwe kiri. Oluvannyuma lwa Argentina okuba eggwanga erya Bufaransa ku penalties goolo 4-2 era bw'atyo bwe yajjidde mu program ng'ali mu hafu peti pajama ya mwami Bindeeba gattako ne nigina n'ekikooti oba ekizibaawo ekya mwami Bindeeba. Ate ye Kaita Scario ono nno omuyimbi Isma Olaxes gwe yavaayo n'agamba nga bw'abeera ennyo n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga agenze mu ggwanga lya America era n'agamba nti kano kamere ke omukulu bw'agenda kaabojjako n'asobola okuleka era bw'addayo n'anoonya eggolo lye. Isma Olaxes yasobodde okuba nga yeetonda oluvannyuma lw'omukyalo n'okugamba nti ekyamazima aboogera ebyo baboogera njwanjwa baba baagala kubeera ng'ate munnange bafuna buganze. Isma yavudde bw'atyo ne yeetunda n'agamba nti wembanga byenjogedde bikyamu mu nsonyiwe naye obateekeko eriisa ejjoja nti awali omukka tewabula muliro. N'emikolo gya mukyala Kulthum eyali mukyala w'omugenzi Sheikh Muzaata Batte nga musonyiwe ebyamusobako ne Akram gumisiriza gusobodde okuba nga guggwa naye abantu bamusabye abeere ng'azaala amangu ddala kuba omwana waabwe Akram yeetaaga abaana era bibatyo bimu ku bifaananyi ebyo byolaba ebibadde ku mukolo. Omukama akonkomere beera bulungi weeraba.